So let us humble ourselves for the prayer. Sono musile seri na ezizi. Happy birthday to you. Ate tusaba akwongere ebirungi n'emyaka emirala ate n'ekirala akwongere n'omutima ogwo ogukwatagana na buli muntu nga toboola nti bano bagagga nnyo bano bali nnyo kambeesonyi akwongere okuwa omutima ogwo obeere nga mu luzungu bakiyita batya kibayita batya komoni soso obeere nga oli bwa muntu nga bwobadde nkunnyonnyola oli kwamaalo. So, congratulations. Era singira kuyimbira yakayimba kakugireko obugalo. Olenda kulino tutadde mu mikono gy'omukama emire eboozi. So omugambo gwange mukama akwongere ebirungi akwongere obuwangazi kati omulala gwenjagala atuweyo obugambo bungi tuweyo obugambo bubiri mukole jajjo sembayo yanguwa kugira nga kuse olwawo tomenako luganda kugira mugambo omwekangetwa tayari wakaliza olunaku spice balamusizaako nnyo muna ugamba nzebepo omugole webali kweyisa bulungi webale nnyo webale kyabulijjo omuntu osobola okumumanya ye naatakutirika naye olweyeeyisaaye aba alina okumanya naye webawisa bulungi amaali wino olaba ali wano aliwo olwokuba nti ggwe spice olaba ali wano aliwo olwokuba nti ggwe mukyala nobyanuli
bamulamu pastor Gende bamulamu gwe bali kwezi gwe kandi mwenyine okubeera yamunye Maria kituuka kubanga enkola siwakoterero wetombuga speed essaawa zino tugenda kwaniriza representative okuva wa pasita Bugembe Nansana naye atubire bugambo bubiri bwokka tuyanza maama. Happy birthday, Eva. I want to appreciate you. Message from Pastor Magalani. Never get Mangala said the other day. You enjoy to plan Magala. Thank you for the invitation. We love you. We wish you the best. And keep it up. Kale kati obugambo obulala tugenda kusooka tufune okubamu kuba mulamu asooka. Mura, thank you for being a sweetheart. We love you so much. We bali kutwagala nnyo naffe. We bali kwagala nnyo mukyala waffe. Twagala nnyo. Happy birthday. Tuyanza tuganzige omulamu addako next mula nga teyatuyise mula tuyanza tuyanzige mula akwasiba manyi mannya Niache Katonda yasima olikuva nze deputy mayor w'Nakawalinga Nakawa East Nakawa West Bobo yanula deputy mayor Nakawa Eva, happy birthday. Thank you, honey. Thanks for staying and thanks for coming. Mommy, thank you very much. My best comedian. Thanks. Deputy Mayor. Yes, she's my best refugees and best. Sawa comedy. Eva, tell us in Kamis Sam, and I got so. Simanyo bamwenda musifu. Muzifuna. Kati nze nakikwata Sam yambeera. Nambira message koze yetuuse. Kakiba kizibu okuddawo okwebaka. Kati ngazira buyityo. Oye naye oleetera omusajja oyo mukuseemi. Oba muddiiro. Bambe n'omunoonya. Ng'akimanyi nti my best. Nera asajja. Amina, nange sasa okulaba. Ibiri leo balikola mukolo nensanga my best fan. Oh my God. I find. Oli wala. Happy birthday. Thank you, honey. She's so gamba for you, but he's so good. She's so proud of us. I tell my no joke. Is that come from which is what you get over? Ne Eva you had joke. Nero Jamula. She surprised me and looked again at each time. I'm sang up creating a car. Nene naddayo omundi omulala neera tetugenda kwenda ne banzikiriza ne bamugaana nasigala ku beetingaka maki ekitegeeza okugenda ekitali emirundi ekisukka esatu naye nga bakugaana n'omuntu naye nga akugamba kikugamba wenafunye ka message nga naye yakafuna sigenda sobola tewali naye kusa abamawulire mutwali mwakajja mumwana tuyinza omusasula lwamutwala watuwa ebbanja kikizibu disasula naye tetwakitwala mutima ntukwaga nze n'omwana and always count on us. You're so real and I promise you're going to be real. Nsaba katonda bwakuweza omwana akulage kata kweno omwana
omuntu era n'akwagala nga alina kyakwagala nti akwagala kuza alina kyakuexpectinga mu naye but Evelyn is so real. Evelyn kyatwala ebbanga okumanya omutima gwange wange era nga bwogambye nti sinamusanganga naye nga muyitako kale nga tosobola mulabamu kirungi ekyo anti bwe yannemerako nnyo nga emuntu okusanga n'akubuuza tamumanyi obudde naye kuba namanya Evelyn nagamba kale singa namumanya ddadda nnyo because she's one real person akwagala ebya ddala. So Evelyn we bali kuba muntu mulungi yekwesinde tuli ffenna okuba ng'otugatta nze incidents nyingi ezibaddewo but ebimu biri personal but Evelyn and as one love we bali n'omukwano okwagala nnyo era ndese nange gwonna nengamba alina okubeerako zinangoneredde Irene kantwala omukisa gwonna nga okwebaza nga bwegambye tulina emikwano egyafrika family egitukkiririzaamu ate abatwagala ebyaddala mami Irene is one of them yennenyumirizaamu kwagala but ntwala nga mami wange because ombuuliridde nkuyigiddeko ate you're an inspiration to me bintu byokoze as a woman atwala omukisa gwonna okwebaza inspire me so much na buli azze wano mariaki kwagala nnyo kubanga osanyusa that's one osumbuwa naye kyemutakubira essimu oli munyiivu naye nakugjako stress nagamba obugambo obusesa and then he makes my day just like that ankubira amasimu oli musikwata nerekutte he makes me happy tebali kunjagala okusindikira WhatsApp nensiziddamu obuseka obunyiiza obutya obuwemula osesa banange mwebale kujja mukolo gwa bwe ntandika okwogera ku Namulondo ogwo sigenda kuvaawo. Namulondo mmanyidde emyaka mingi gye sijja kwogera naye nga mumanyidde myaka mingi kubanga muto era nina ebifaananyi nga Namulondo ndi naye nga muto obuddiki nga muto naye ng'ategeeramu kuba ne Namuwe Mukama yamugya mu bulamu bw'ensi eno naye yali muntu mulungi Namulondo alina nja mwogerako ebintu nga bisatu ebitono alaba nti Namulondo abeera n'omuntu n'amulaba nga muganda we n'amulaba ng'oba kikugamba n'akisukkulumya Eva talina nkwe enkwe z'abakazi bano enkwe abakazi balina enkwe ajja ng'alina ensonga alina kyayagala ng'alina kyakwagala muto ng'alina ensonga zeina muntu talina nkwe akubira essimu nagamba mami dress gye wayambadde yabaddeko bweti kyusamu n'okitegeera mugamba yes that is mami kibagabanga amami katolina kulabika bwoti era nze ebintu ebisinga byonna ko Namulondo musinga emyaka mingi naye Namulondo alina engeri gya nakubira nagamba mami nedda mami eno post eyinza okulaba oti kyusamu kitegeera naye abakyala abakazi abasinga tebabikola kitegeera ate ayagala omuntu
alina okwagala okwaddala ate nga olwawo ebintu ebyo bisanga mu bawala tebatera nnyo okubeera n'obuntuntu bwabwe yes ng'alinganga alina tali straight nena munda ali straight iva ali straight obalaba era nze esaala yange yesaawa omwenda mu byonna eyo yesaawa omwenda eyakameseji nkusabira Namulondo Evelyn kyenkusabira ndabe ng'oyambadde kadaali esaala yange obeeramu mukama akuyambe akutuuse ku ekyo ng'oli muwala mulungi olina empisa olina qualities z'omukyala asobola okufumba naye mukama alina ensonga lwaki tannasalawo ebyo byonna bya Katonda so nsabira mukama weyongereko okukulaakulane bayibawe omanye omukyala anyuma ne sente weziri yes tezirina okubeerawo nga muyambagana n'omwami wo yes kubanga katina abakyali makuze tukyalinga tutoli awo ofumbiddwa otudde awo tokola you have to work yadde ofumbiddwa naye olina okuba nga okola olina omulimu olina bwoli naye ofumba obujja kunyumirwa nga sente ddiwo bujja kunyumirwa kola okitegeera so nkusabira ofune omulimu obeere nga oweeyongerako okulaakulana era nkusabira obeere nga ekintu kitambulira bulungi kuba oli mwana mulungi nja kwogera ku kasipayisi kange era abantu omwesibako nnyo balina kyemulabyemu kyendala kirungi ozi kyambyandi mukwano kuliko omukolo era webali kwagala mwami wo ate webali kubeera nga manye abakyala tulina ebintu bye tukola naye nga buli lwobeerawo nga wali mu mbeera bwetyo naye wabeererawo omwami wo era n'omwami wo yebali kwagala mundabire mugambe famire yaffe nemwami otya tubaagala nnyo ate mwebali kwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi ndi musanyufu nnyo okuba nti ndi wano ndingaera nga musanyufu okundaba bone nakagambo wululuka kutteyo nno obudandaba post buli aposting happy birthday mukyala wululu kati genza otuuka wano nga ne keeki pannaaka neyanza nnyo neyanzeega nantwala omukisa guno okwebaza bano abantu wammanga naye guno omukolo guli wano si manyi gange si magezi gange wabula kisa kya Katonda nti Katonda yeyanzikiriza byonna okubanga ndi wano singa teyakkiriza era sankozeki sandibaddewo sanga ndibadde mu radio osanga oba tebandimuledde ebintu bino nebaza mukyala Sebunya ne mwami Sebunya tebasobodde kubeera wano mukimanyi nti mukyala Sebunya nakawera alabirira kipepi abamawulire musanyuka nnyo munyize irene maaso ate nenebaza ne famire yange eri endala eyamukyagulanyi yamonekali neyanza nnyo njagala nnyo batonayino bikozi basumbwa ndi mulala nezija nekola efujjo nezija ku geti nenjikoona nendekaana naye nenjagala okuba omwana nga muganda mmwe neyanza nnyo era mwami munaliko mwami president nemukyala presidentbanga mbere mbagala nnyo nenebaza ne spicy you're so young naye tewepanka olina azikulekedde kandi nnyo baartist abalinjaonye naye nga bamanyi bakaliye naye gwe tokimanyi like ogenda maaso you're like Rema because they're ibulambadde muyamba abalanya bakola nayitegera tufevalingeana then nenebaza ne mukyala munalebo n'abamami wange mami yamukwasa mami tutayagala ebyogera because
obulamu bulungi tebina buzibu owaye abantu b'ekakuuto bali bati of course balungi ate tubasabira mikisa gyokka kuba be batutuusa we twali twagala okay tukulabye nga ozze olabe ku mwana munnaffe Uganda baffe naye ku byonna statement zaakoze agambye nti mwami we yamukulekera era agezaako okulaba nti ajaguza amazaalibwa ge okyogerako kituufu Evelyn Namulondo ekisooka maama we yali yeddira ngabi kama mwekimu ekyemirembe yatuvaako ate yandekera yamundekera emazima naye okuva lwe yamundekera Evelyn Namulondo nze nganze n'abantu abadde bamwogerako tatuswaziza so kugamba nga bwe mulabye yeye Namulondo so nebaza Katonda nti njagadde nnyo embeera yeeyisa atya teyeeyisa bubi she's a good girl tabera nnyo mu ntalo sikiwa nti mwali muwuliddeko nti nga bw'onogamba ayagadde ono kitegeera ne musoma line sikiwulirako ku Namulondo though ayina emikwano mingi ayina muntu w'abantu abeera n'emikwano naye nga byonna byonna kyensinga okusaba Namulondo oyo nze nganze nina kyemmanyi Mukama kyensaba Mukama amutuuseeko ekigambo eky'obufumbo obutukuvu obufumbo obulungi obulimu essanyu kuba yagadde banne naye ate ye naye Mukama tusaba naye amuwe embeera ennungi amuwe omwami omuntu ajja kwebuuza maama wa Namulondo yali ayina weyegattako ku music industry ati osisinkana ota maama Namulondo omusinkana oti omukyalo oyo era nga bwegambye omukyala yeddira ngabi amawe ate nga mukwano gwange ate nga ne Namulondo twesanga tuli bamukwano era famire yange abaana bange abadde nabo mu buli mbeera kati saaganya okwogera ku maama we naye nga kyembagamba nti nga bwemulaba Namulondo ne maama we bwe yali mukyala mulungi nga tuvuddewo awo katono naye abantu nga bakumisinga mu nsiko y'entertainment wagiviiramu ddala sandiyagadde nnyo kubba bibuuzo nina olunaku lwensuubira okukola press conference ku music njogere ku music wange era ndowooza nja bayita twogere ku music nga nina kyendeese leero sigenda kwogera ku music ba birthday ya Namulondo naye nga musuubire essimu yange nga twogera ku music muwala we yakola birthday gwesikaani naffe tumutwala nga muwala we naye tewalabikako kiki ekyatuukawo gwesikaani muwala we naye yakola birthday baby shower byonna naye tewalabikako nga bamukimanyi nti ebiseera ebisinga birthdays ba surprise kati surprise birthday ba surprise bw'obanga abagitegese tebasobodde kuyita kitegeeza ye nga muwala wange teyamanya kyemanyi ndowooza yali surprise bwe ndowooza ate Bettina Namukasa nga twakulabayo ate nayo yali surprise nze nagikola nze namukolera surprise kyova olaba mwanda bali omwana ayogedde ku Bettina Namukasa nenzijukira emabegakaawo omukulu Ssekabomolo yali abasuubizza obbawo ekyuma nempaka nakati tukirabanga kiki ekyatuukawo omwami twamukubira amasimu n'atakwata ate netusooka netumumulamu kuba ne Bettina yennyini mwamulaba nga abagamba nti yamukubiranga essimu n'atakwata simu ze so ateeka okuba yalina obuzibu ebiseera ebyo ndowooza bwe twakubira amasimu si we yali mu kkomera aba yali avuddeyo naye ngaera muntu nga wakavayo ndowooza oba n'obuzibu so amunenya olw'okuba nti yakwata simu naye nsuubira nti ekyo Bettina yakibagamba yabanyonyola nti yakubanga essimu ng'omwami takikwata tesikirikwesiba ku muntu kati mwamutera ddala mwamuvaako omwana Bettina nga ye by the way Bettina bwe twamutuusa at least ayina emirimu neebaza Katonda nti y'omu gwe y'omu ku baana be twagulomenga ng'omuntu asobola omuyita ku mukolo gwe
n'amupangisa n'amuteeka mu trust n'amuwa omulimu n'ataba bubi. So ekyo kyebaliza Katonda nti bwe twamuguluminga teyakka yeeyongera bweyongezi. Bwe yali mu mikono gyaffe teyakka yeeyongera bweyongezi. Era nkubiranga mami ndi eno ndi ku mukolo so kati ekyo nze kinsanyusa ku muntu gwe naguluminga nti tasse tagudde kyekisinga okumusanyusa. Kiki ekyakuleetera okulaba nti omwana ono ye tomuyingiza mu byakuyimba? Omwana ono Namulondo Evelyn buli gwokwatako ayingira kuyimba naye ye tewamuyingiza. Kiki ekyaga nti alina talent? Evelyn is an actress. Azanya mizanyo. Yes, azanya mizanyo oyo gwolaba oyo azanya emizanyo era nebazanya ba Ebons kubanga bamubaddeko kwa Evelyn oyo mulaba sagala kulimba twali tugenzeko ne mu studio bange mabegako naye mugamba Namulondo wange bino biveeko tobisobola nga bambi ayagala naye ng'ate alina kyayagala ennyo ate kyasobola ennyo kyemmanyi nti akimanyi okuzanya emizannyo. She's a dancer, she's an actress era omulaba nti azanya ekintu n'akijjayo. So ekyo nkyebaliza Katonda nti naye alina ekkubo lye yakwata ate alyenyumirizamu era nebaza aba Ebons okuba nti nabo babadde naye Mwami Katende abadde naye ebbanga eryo lyonna. Amiina. Ekibuzo kyange mami twakulabyeko ku mikolo bwe ne honorable namusanyusa abantu tusubireyo akayimba akalala ng'ogyeko baby girl oba baby boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye.